Twalimba Vivian. Twalimba. Bonna bwe twazannyanga obuzannyo tubukomye. Obuzannyo tubukomye bambi. We have life ahead of us. Let's start over. Kiri kyawedde golo teyanywa byagaana. Tandikirawo munaani. Nagenda mu ziwoteri ne tusigalawo ne twenywera omwenge ne tukola Snapchat ne tukola biki. Nati ngenda byogera nti mwagambye nti I'm lying, it is staged. Kale if it is staged aveya byewakani. Ate don't forget. It is Snapchat keeps archives. Kitegere. Nze actually nzi niwe nakibukira mulanga abantu bafuddeyo banona na DJ Mike kubagamba abaana twabalaba twajjanga okunona sente ogenda okunona sente tusanga abantu ba ekidongo kikaye waka ng'olwo omukulu ali ate bituufu famire zaffe nze yange naginoneranga sente olumu nenzituusa olwa ne sizituusa. Tegedde nefonkona nefuna sente negenda ngera ne ku kooti babeerawo ku makomera abazze kulabani Brian White abazze kola ki mukyalirako lwaki kati obanga bali bakwata oba sexual harassment kati family ebenoonya ki okukyalira omuntu oyo mukomera bino ebizu byonna byalinga jafuna. You people, let's be realistic. Tegedde I don't want anything ngoba credit ngoba simanyanga ayogedde bamusasudde singa kyenjagala era ku podium bangoba era sikyaliyo mukitegedde and I need nothing from there. Naye sigena convictinga muntu agezezaako omuntu addawo neyekuba mutima n'agamba sigena kuddaawo nkoleki nyunoonere omuntu obulamu. Kitegedde ate nze n'embeera gye nayitamu bino simanyanga I've rescued the victim banzijeeyo bantuttewa bantadde aguma mu mubiri bagenda okuzuula agantu agatali gatuufu. Kitegedde ngamba why do I have to go through all of this? Mboki sente zibatanaba nattuwa. Kitegeera so ebyo byonna Honorable Michael John Tibalia, I appreciate for the work you do. Era gye wakola n'ogezaako kuyisawo motion kubanga walaba mbi video innocently n'ogamba nti someone needs help but I don't need help. Ndi muwala eyayogera ebintu byatategeera and I'm very fine and I'm okay. I don't need help. All those were false allegations. No, look at this logic. Twagendanga mu saloon. Era lwaki this one time netwalabawo okudduka all those 2 years twali tugenda mu saloon? Why this one time? After the 2 years when you strategized everything, then after no dduka mu saloon just recently nga every day twali tugenda mu saloon. We've been going to supermarkets. Abasirikale bakomawo bweru. You go in and shop, you could make an alarm and you alert people that you're not safe and people kati n'omuntu aba agenda okukwata bagamba because wabaawo abantu bangi. Of course omuntu aswala. If you're really in need of help. So people are capitalizing on this. Let it be who, let it be police, kabebani, bona. People are trying to capitalize on this, but I don't need help. I am safe. I am okay. Sina buzibu. No one is after my life. Nobody wants to hurt me. Nobody wants to kidnap me. Nobody wants to kill me. I am safe, and my mother is also safe. Abamukubira amasimu mbu biki, please stop. Story kenawulidde akatambula. Mbu I'm not the first person gwe baakozeeko kino ekintu. But anyway, ebyo sibimanyiiko buwanvu byabyo, naye nze ngenda babuulira nti mundeke munveeko, ndi bulungi, sina buzibu, I'm okay.
I have no problem. I'm a 29-year-old woman. If I'm raped, I know where to go to. If I'm defiled, I know where to go to. And first of all, it's not me who called human rights. Call logs, it's not me who called human rights. Chitekede nzisaba kubiranga nzistela isimu. Sina muntu gwe nali nkubidde. Era bwe nalaba nga batandise okunteka mu mbeera gye sitategeera ningezaako okunoonya a way out. Ngano call a statement, and I'm not going to make any statement. I'm not interested in any case. I'm not going to be any witness, and I will not be a witness to anything. I just want to be a free woman. Omuntu yekka asobola okunsuubinga ye Brian White. Era waba wakunsuubinga, well and good. Abeera ansuubinge. Kitegeere bino bitujja birwana mu court. But right now, I apologize for whoever I've hurt during the process. I deeply apologize. But I will not apologize for who I am. Careful, because this thing can drag us down. Ekitutwala mu nyanja gitasaana kuvaamu. Kitegeera muganda wange. So tukakkane twogere amazima we gasaanidde kubanga tebakukwatangako. Kitegedde terinomu yali akutteko, terinomu yali akudifayirinzeeko. Kitegedde ebyo byonna byogamba tebaakusasulanga kasita ne mu ngoye zo zonna z'olina z'ogamba ze bataakuwa. Okimanyi nti waliwo CCTV evidence eraga nti engoye zo baazikuwa. Come on, the way you left is not the way you're dressing right now. Kitegeera, so ebyo byonna birowoozeeko muganda wange. Bajja tupininga mu bintu bye tutategeera. Era tukakkane ng'abantu. Let's calm down. CCTV evidence that you are given all your clothes. Kitegeera ebyo byonna byogamba mu biki. We were not happy. Simanyanga biki. Videos were zilinga, we are dancing, we are jubilating in the house, we are drinking, we are doing what? We are living our best moments of our youth in that house. We used to even go for driving lessons. Abakutwala ne tuvuga nga tuyigira mu Hilux, we tuyiga okuvuga amamotoka. Kitegeera bagenda Vivian. Muganda wange tukakkane kubanga bino ebintu gye bijja tutwala wawanvu ate tujja kusobola kuvaayo. Tosobola kungamba nti omuntu abadde mu mbeera embi, you're living with all that privilege, you're not happy. We kenyini you've got opportunities n'ogendako wabweru n'okomawo. So how would you come back? Lwaki tubadde tukomangawo? Gomanyi kintu kye bayita rapist. Duka mbiro n'olubulirayo. Watosaana kutunwa kw'omuntu oyo. Naye twaddukanga wiiki n'omunoonya n'okomawo. Tuba twazijjamu mu kaseera ako naye can we prove that that is a Brian White? So please, my dear sister, tubireke tukakkane. Kitegedde kubanga ffena tumanyi amazima, tumanyi bye tubadde tukola. Kitegedde mu nnyumba y'omusajja tubimanyi bye tubadde tukoleramu ffe ababiri. So tukakkane. Ate wandisoose n'onoonyaako n'ombuuza nti tukoze tutya, waloka video kendabye akafulumi naye yadde wavayo n'ogenda n'oyogera. Naye bano tukakkane muganda wange. Apologize to everyone that I've hurt. Abo bonna abali former employees bange bena kozesanga ku podium. I apologize. Greed yanditira ku kyenatuukako. But even though in life, it happens. But I did not want to live under that shadow. Ndabenga nteeka obulamu bw'omuntu who has people that are depending on him. Kwanza sente zaba sizina. I don't have that kind of money. Neither does Vivian, neither does Moon. So, ate bambi tukakkane, let's just move on. Tuchite
tusabe busabe nti omusajja tatusuwinga for defamation oba anything ayinza otusuwinga ebintu bingi munange because there's substantial evidence about everything.